Ettala y'amasannyalaze yali eyaka waggulu, obunnyogovu nga bungi mu kisenge ekyo. Ekika ky'ekisenge ekiyambula omuntu n'asigala ng'ali bwereere. Mina yatula ku mmeeza ey'ekyuma ng'emikono gye agizinze mu maaso ge. Yali takaaba wadde okukankana, wabula okuggyako okusirika. Ekika ky'okusirika ekijja oluvannyuma olw'omuyaga okusaanyaawo buli kimu. Detective yasindika folder okuyita ku mmeeza, ebifaananyi by'ekifo ewali obumenyi bw'amateeka. Awo detective yamutunuulira mu maaso, wabula Mina teyeesikaamu wadde. Mukyala Mina bwe yagamba mu mpola, gwe kennyini wakubira poliisi, wagamba nti wakikola, watuwa endagiriro, era wali olinze wabweru okutuusa bwe twatuuka. Awo detective n'akutamamu katono, n'amubuuza, kale nnyamba okutegeera lwaki. Mina yatunula waggulu era omulundi gwe ogwasooka waliwo ekintu ekyatambula emabega w'amaaso ge. Yassa ekikoowe n'amuddamu nti, oyagala okumanya lwaki? Awo olina okudda ku ntandikwa ya buli kimu. Nalina emyaka 16 we nagwa mukwano ne Nicholas Owori. Yali wa myaka 18 nga muwanvu era ng'alina ebirooto ebinene. Ekika ky'omulenzi yayogeranga ku biseera eby'omu maaso ng'alinga eyabiraba edda. Yali ayagala kubeera musawo. Ekyo yakiŋŋamba ng'alina omuliro mu maaso. Ne mukkiririzaamu nga tannaba nakwekkiririzaamu. Ffe tetwali bagagga, naye namugamba, Nick, nja kubeera naawe buli mutendera, nja kukola, nja kutoba. Gwe kola gwa kusoma. Era ekyo kyennyini kye nakola. Nava ku birooto byange mu kasirise, tewaali kulangirira wadde okujaguza. Omulimu gwonna gwe nali nsobola okufuna nagukolanga: okuweereza emmere, okwoza ofiisi ekiro, okutunda ebintu ku mabbali g'ekkubo ku wiikendi. Buli siringi gye nakola nagiwaayo eri obulamu bwaffe. Ebisale by'essomero, ebitabo bye eby'okusoma, ssente ez'obupangisa awamu n'ez'emmere. Niiki bwe yatuukira mu mwaka gwe ogwokusatu mu ssomero ery'obusawo, nali muzaalidde abaana 2. Abaana 2 abalungi, era nali nkyakola. Abantu baali bambuuza, Mina, odda ddi ku ssomero? Ddi lw'olikola ekintu ku bubwo? Namwenyanga ne mbagamba nti nina kye nkola ku lwange, ndi kuzimba amaka gange. Ekyo nakikkiriza na buli kimu kye nalina. Ekyo nakikkiriza. Niiki yatikkirwa. Nayimirira mu bantu abo n'abaana baffe 2 nga mbasitudde ne nkaaba amaziga ge sisobola na kunnyonnyola. Si maziga ag'ennaku, wabula amaziga ga tukikoze. Obuwanguzi bwe bwawulikika ng'obuwanguzi bwange. Diguli ye nayo yawulikika nga diguli yange, kubanga mu buli lupapula olumu olwa diguli eyo waaliwo entuuyo zange. Yafuuka omusawo, olwo omusawo omukulu, olwo omusawo akulira eddwaliro. Wano Nicholas Owori we yatandikira okubula. Kyatandika n'ebintu ebitonotono. Mina, olina okutandika okutunuulira by'olya. Naseka omulundi ogwasooka, nalowooza nti yali asaaga. Nali nsitudde abaana be 2 mu mubiri guno. Nalinga nnyimirira ku bigere byange okumala essaawa 12 buli lunaku mu mubiri guno. Kyalwatu ebintu byali bikyuse, naye yali tasaaga. Ebigambo ebyo byafuuka bya bulijjo. Ku buzito bwange, engoye zange, engeri gye nayogerangamu, engeri gye nali ndabikamu nga nnyimiridde okumpi naye ku mikolo egimu egy'eddwaliro. Yatandika okudda ewaka ekikeerezi, oluusi teyadda wadde n'akatono. Olwo ne wava entalo, olwo okusirika. Era ekiro ekimu yatuula emitala wange ku mmeeza yaffe ey'omufumbiro. Effumbiro lye limu lye nalinga nkuta n'ennyonja n'okufumbamu okumala emyaka.
N'aŋŋamba nti, Mina, ndowooza tewakyali mukwano wakati waffe era twawukane. Namutunuulira butunuulizi ne mubuuza, twawukane ate abaana? Nja kubaako kye nkola bwe yaŋŋamba. Awo n'ayimirira n'afuluma mu nnyumba. Bwe kityo bwe kyali, tewaali kwetonda, tewaali kujjukira myaka gyonna gye tumaze ffembi, tewaali kwebaza mwattu, tewaali kintu kyonna. Bw'atyo yagenda. Era mu myezi mitono nabiwulira nga mpita mu bantu, nga mpita mu bwama obwayogerwanga, nga mpita mu bifaananyi omuntu omu bye yansindikira. Niiki yali afunye omuntu omupya, omutono omulungi, omukazi ataalina kusaddaaka kirooto kye na kimu ku lulwe, era yamuwasa mu mbaga ey'amaanyi, embaga ey'amaanyi ennyo. Bwe nali nkola emirimu ebiri okusasula abaana ebisale byabwe by'essomero teyankubirako, teyatukyalirako yadde wadde okuweereza ku ssente n'emu mu kuyamba abaana. Yefuula nti tetubangawo. Omusajja gwe nali nzimbye okuva mu butabeera na kintu kyonna yali atambudde mu bulamu bwe obupya n'atusazaamu ng'ennamba enkyamu. Njagala otegeera ekintu kimu, siri muntu wa ffujjo, nze sibangako. Naye waliwo ekika ky'obulimu obutakuba nduulu, tebukaaba, tebukuŋŋaanyizibwa. Ng'amazzi mabega wa Kiyira, busituka mu kasirise, ne busituka, ne busituka. Ogenda ne ku mulimu n'omwenya olw'abaana bo, ne weegamba nti kijja kutereera, mbu Katonda alaba, obwenkanya bujja kujja, n'osaba, n'osiiba era n'osonyiwa, n'oddamu okugezaako. Naye ate olunaku olumu ozuukuka ng'ekidiba ky'amazzi kijjudde era nga kibooze. Wabula ng'ebula wiiki emu kibeerewo, nali nfunye ebbaluwa, ekiwandiiko ekyasembayo okuva ewa landlord wange. Twali tugobeddwa. Nali sirina ssente, nali mpaddeyo buli kimu okutukuuma nga tukyaliwo. Bwe ntyo nakuba ku nnamba ya Niiki. Mukyala w'omupya ye yagikwata. Yanziramu n'aŋŋamba nti nkomye okutawaanya bbaawe. Omusajja ono ng'abaana be baali basula njala mu nnyumba yange, ye gw'ayita bbaawe. Essimu nagiggyako, natuula wansi mu ffumbiro lyange, era waaliwo ekintu mu nze ekyasirika. So okusirika mu mirembe, wabula okusirika okukalu. Ekika ky'okusirika ekitegeeza nti okusalawo kukoleddwa ewalala munda mu mutima gwo, naye ng'ebirowoozo byo tebinnasalawo. Nakubira maama wange essimu ne mmugamba nti muleetera abaana. Napakira ensawo zaabwe, nabakwata ne mbagwa mu bufuba okumala ebbanga eddene nga sinnagenda. Era mutabani wange yambuuza, mami, lwaki okaaba? Namugamba nti kubanga nkwagala era neetaaga obeera omuvumu. Nawa maama wange ssente zonna ze nali ntereka. Namugamba azikozese mu kuyamba abaana bange, era oluvannyuma navuga n'enzira ewa Niiki. Awo Mina yalekerawo okwogera. Detective yali tannawandiika kigambo na kimu mu ddakiika ezo 5. Yali awuliriza buwuliriza. Kati olwo detective bwe yabuuza mu kasirise. Mina yatunuulira emmeeza n'amuddamu. Kati olwo ne nkola kye nakola, awo n'amala n'atunula waggulu. Kati olwo ne mbakubira essimu. Detective yeesigamye emabega ku ntebe n'amubuuza, okyejjusa? Akaserikirira akawanvu kali mu kisenge kyonna. Nejjusa nti kyatuuka eyo bwe yategeeza ku nkomerero. Nejjusa nti tewali yakiyimiriza nga tekinnatuuka eyo. Yatunuulira emikono gye, emikono egyali gyoza amasowaani, emikono egyali gisitudde abaana, emikono egyali gibala ssente mu ttumbi okukakasa nti ebitabo bya Niiki bimala. Nayagala nnyo omusajja okutuuka mu bitiibwa bwe yagamba.
naye ye yanjagala nnyo okutuuka mu kkomera. Emboozi ya Mina si y'emu gye tunyumya okujaguza bye yakola. Nedda, ekyaliwo mu nnyumba eyo ekiro, ekyo kyali kya nnaku eri buli muntu. Naye ka tutuule n'emboozi eno mu bwensimbu, kubanga Niiki teyasitula kyakulwanyisa kyonna. Niiki teyagalula mukono gwe. Kyokka Niiki yasaanyaawo omuntu mu mpola, mu kasirise, mu mateeka. Yatwala emyaka, yatwala ssaddaaka, yatwala ebiseera by'abaana eby'omu maaso, era teyasasula kintu kyonna wadde okusiima. Waliwo ekika ky'obukambwe ekyambala essuuti n'ekyuma eky'obusawo. Ekyo ekituula mu mbaga ennungi ne kimwenya olw'ebifaananyi ng'ate eyamuzimba agobeddwa. Tetukkiriziganya na ffujjo, naye tulina okwebuuza, kiki kye tukkiriziganya nakyo nga tetulina kye twogedde? Bwe tulaba omuntu ng'akozesa omukwano n'obwesigwa bw'omuntu omulala n'abiyita ewatakyali mukwano, bwe tulaba abataata nga basuula abaana ne bakiyita moving on, bwe tulaba abakazi nga basaddaaka buli kimu ne bakiyita her choice, emboozi ya Mina yakulabula. Eri abakozesa bannaabwe, eri abagaba ennyo, eri abantu abaagala ennyo ne beerabira okwekuuma. Omukwano tegulina kukufiiriza muntu wo yenna. Era eri abo abatwala ne batwala, manya kino, buli kikolwa kisimba ensigo, era ensigo oba mu lusuku oba mu mutima gw'omuntu bulijjo zikula. Kati twagala okuwulira, singa wali Mina, oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna egy'okwewaayo, oluvannyuma lw'okusuulibwa, oluvannyuma lw'abaana okulekebwa nga tebalina buyambi, oluvannyuma lw'oluggi okukuba mu maaso, kiki kye wandikoze? Sula ekyokuddamu kyo mu comments wansi, kuba kino ekifo kya bukuumi. Beera mwesimbu. Era bw'oba omanyi omuntu ayita mu kibuyaga omusirifu mu kiseera kino, gabana emboozi eno. Oluusi abantu beetaaga okumanya nti tebali bokka. Subscribe.